Kitalo nnyo bannaffe okufiirwa munnakitone munnaffe Master Parrot gwentegeezebwako nti yafiiridde mu kabenje. Alright, aba NRM basazeewo okwegatta ku baana b'enkyukakyuka abaana ba NUP team Master Parrot basobole okubeera nga bamuwa send off ennungi era omukono amanyikiddwa nga Honorable Thembo Nyombi kikuliddemu video nkikwitidde mu maaso ogenda kubeera nga ogirabirako. Eddie Kenzo abamutabukidde baagala ssente ez'amabugo mbu yaziridde era mu maaso awo Zizabafana akyamukoze osaana kubeera nga obyerabirako. Omukulu Honorable Minister Nabanja Hasimatuse okukubibwa wali ekawala abatuuze abamu bagambe enough is enough nabyo mu maaso awo mbikulesedde naye nga tetunagendayo nyogera okujjukiza video soko jimpereka like bwoba omaze subscribing nga tugenda tandikirawo ew'omukulu amanyikiddwa nga Nyombi Thembo ono nga y'omu ku bawagizi oba y'omu ku ba leaders abali wali mu NRM ono nga yakulira UCC avuddeyo olunaku olwaleero ne yeebaza art of work ey'omugenzi wetwogerera sawa zino Master Parrot. Bano basajja oba kiki oba banoonya sympathy tetuna bakubeera nga tukola ki atupikinga information entuufu soko muwulirize ogambe golowooza ki ekyamulinye ye kubeera nga akola ki sending this send off message eri omugenzi amanyikiddwa nga Master Parrot. Soko wulirize tumaye tuyongereyo. Kitalo nnyo Master Parrot ngenze okuwuliriza ennyimba ze era ezimu mbadde nga nziwuliriza nga zinyumira nga maama w'abaana oluyimba lwali lw'amakulu nnyo ate kuffe abadigizeemu nakubayo omuliro oluyimba lubadde nga lunyumira nga bakuba muliro oyo sisigala ku ttaka. Kitalo nnyo okufiirwa Master Parrot. Nkubagiza bakwano be bonna, nkubagiza ab'eŋŋanda, abantu be bonna. Kitalo nnyo okufiirwa munnaffe oyo abadde munakyakitone okumufiirwa mu ngeri y'ekiwatukira bweti. Katusabe Mukama abagumye era bwe tunatufuna akadde tunayitayo ne tubalamusaako. Naye kitalo nnyo nkubagiza bannabyabitone bonna abakulu abakulira different outfits ez'abayimbi okufiirwa munnaffe oyo abadde omuyiyi ate nga abadde akyali musajja muto tuba tumusuubiramu ebintu bingi ne Mukama bw'atyo bwageze nga bwe mukimanyi nti nno ffenna ey'enkomerero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukama omugenzi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Alright, enough is enough. Abannayuganda abakoye comedy after comedy. Omukulu amanyikiddwa nga Prime Minister Honorable Robin Nabanja olunaku olwaliro asimatukidde katono nnyo oba watono nnyo wali ekawala. Bantuuze abamu bagambe nedda nnyabo tugenda kukkiriza akasente kammwe obumiliyoni 3 miliyoni 2 ate ng'ekisokera ddala ezo sente zimanyi okulwayo ziyinza okulwirayo ddala no emyaka egiwerako 5 nga just muli awo mutusuubiza miliyoni meka 2 era abatuuze badde banyiivu nnyo. Njagala sooka omuwulirize katini nnyo tumaye tuyongereyo n'abatuuze bennyini wamu ne Honorable Hawa NUP mu maaso awo Lubaga South asobodde okubeera nga alabika video ankugambe giwa obudde. Abali mu ntobazi muveeyo. Abantu bano bwedda bakaaba balaajanira president balaajanira buli muzira kisa nga bagamba tebalina kyakulya. Office ya Prime Minister ebeera n'emmere ey'ebigwa tebiraze naye tetujja giwa buli muntu so mwe abali mu ntobazi muveeyo. Abantu bano baafuna okuwabulwa mu 2024 ne babawa emyezi 6 September 25 2024 ne baddamu ne babawabula October 2025 and so bafunye okuwabulwa okumala era twali tusuubira nti bajja kukkiriza government kyebagambye naye tebasobola. Kati aba nema omulimu gwa kukuuma butonde ne bajja ne babamenya naye obwedda abantu bali wano balemeddewo tebalina kyakulya so neneebuuza ku president n'agamba tugende tubanoonyeze waakiri ekyokulya. Nze nzize kubayambako kubeerawo na kamere waakiri n'okubayambako okufuna we bapangisa okubayambako okufuna akamere n'okubayambako okufuna we bakola ki we bapangisa nga office ya Prime Minister sinze nga Nabanja
ate office ya prime minister era ye president ate mukimanyi ndi prime minister mupya njocha mama prime minister ababale twogedeko nabo bagamba nti bannanyini nti wano tewaliwo olutobazi mubaliyire bafeewo kati okuliyirira waliwo musango guli mu kooti ogwo tetuguziiza genda mu maaso kubanga juzi bangambye bakoze petition kati awo n'okubyogerako kiba kimenya mateeka kati abo abagenze mu kooti naye nze nyamba humanity nga bwe mumanyi ofisi yange byekola bulijjo in fact n'aba Red Cross gye bali eri babalinze nabo nababagulizaako so gwaffe omuntu alina okufuna kyalya for life. Alright, omukuba honorables ba National Unity Platform olunaku olwaliro havuddeyo naye n'alumba wali ekawala gye bamenya amayumba. Havuddeyo n'ategeeza abatuuze n'abagamba nti no ebyadala tetuganye omukulu Prime Minister yabasuubiza akasente naye abakazi bantu babi nnyo oba abasajja abantu babi nnyo kubanga bamanyi okubakozesa bayinza okujja wano nga just baagala okubakakanya nga mubadde mubakubi nnyo mu mawulire nga baagala embeera esobole okuddawo kuki ku nnomo bamaleera bakole ki bababonyaabonye part kati sawa zino mwino kubeera very vigilant mugendere ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi bamugendere ku bigambo bya NUP musobola kubeera nga mukola ki mufuna freedom yamwe kati abatuuze kiri eri bo kati gobe kubeera nga gwo mutuuze wandikoze ki wandigenze kusaidia NUP oba wandigenze kusaidia omukulu Right Honorable Prime Minister Nabanja. Sokola video tumatuyongereyo tona abaliwo nga twali bali tusala amagezi abantu bano tulabe listi basobola okubanga basobola okufuna ekyokulya nga gavumenti wabula yasindisa abantu abo bamenye n'amaanyi ge yakozesezza ng'ejja yalaze nti yadde ekiri emabega gavumenti amagye ge basindika n'ebirala balina obuvunaanyizibwa obwo so nga bwe twandyagadde tulabe kabize tugenda okukola ffe bakwandi otumira naye abadde ali mu kubaawo ng'ajja nga bwe tumulinda amakulu bali mwezi tugenda kwekwatakwata mukko tulabe naye nfunyemu okutyanga omukulembeze bandabyewo akakodyo k'okujja okutwala bali baba compromisinga bo ne babajjamu kati mwabasigadde ne bajja ne bulungi nnyo bakikola wali bajjamu abamu then bamani bajja buligo basanga bakuba bukubi miggo abaana abamu abali balemedde we batwala ku polisi bajja na wali bamenya kisobokera ddala yirwa kimpisha langa nze bwe nfunye information nti Nabanja azze wano badde manyi nti azze kuwuliriza nnaku y'abantu abalinoneddwa ebintu ebyabwe okuba kubanga be babimenye bo era tebagenda kukyajjako era nnyina ennaku okuba nti abatuuze abamu bakkirizo batwala eri mu ofiisi ng'ebikolobero byakolerwa wano lwaki tebiggweredde wano wenyini we byakolerwa ezo lists ze bagamba ze bayina bali badde era baziverifyingira wano abantu ne babeetegeereza then ensonga ne zigwa omulundi guki nze ntiddemu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.